Oluvannyuma lw'ekyalo Walusubi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono okulabikira ku lukalala lw'ebyalo ebyasinga okubeeramu ekibba kalulu n'evvulugu mu kulonda kw'abassentebe okwaliwo ku Lwokubiri lwa ssabbiiti eno nga wano baali balangiridde nti olunaku olw'eggulo okulonda kuno kwali kwa kuddibwamu. Engeri Sure Media gyetaagala nnyo byonoonese twabukeereza nkokola ne tubiteekamu engatto ne twolekera Walusubi okwekenneenya oba ddala okulonda kuno kwabadde kwa kuddibwamu ng'ab'akakiiko k'ebyokulonda mu Mukono we baali balambise. Bwe twatuukidde ku polling station y'e Walusubi twasanze abalonzi tebalutumiddwa mwana era ng'eno twakizudde nti abaali beesimbyewo okuvuganya ku bwassentebe bw'ekyalo kino baali 7 bweddu nga wabula okuvuganya okw'amaanyi kwali wakati wamu na NRM ng'era ono ye ssentebe aliko amanyiddwa nga Kawoya Ronald n'owa Independent ng'ono ye Haji Abubakar Mulimira ng'ono bwe bati abatuuze gwe balumiriza okuyiwa omusimbi mu kalulu kano n'ekigendererwa ekyokwagala okugula stampu. Kati Haji bw'ogerako Haji oba muzimu nze simmanyi. Nzaji ne mzingana anza Haji simmanyi obanyani Chamani Kawoya oba muzimu nze Haji simmanyi nakalulu tetwamulaba ngadi mbadde njagala bya Mukama alongose ebintu disibanga esimanyani bamwita ndisaba ajja wano ku ground alabe twagala kulonda nange era mmoloka nje gabye njagala kulonda leero kyo leero mmoloka nje kyogamba Kawoya ndisoba aja ndisa lwaki ero nga bye mmoloka njagala kubeera wa ground webale kulonda. Oluvannyuma lw'abalonzi okukonkumalira ku kifo awalonderwa okumala akaseera akawerako nga tebalaba kabonero konna kalaga nti okulonda kuno kwabadde kwa kubeerawo batandise okwekumamu omuliro nga bwe baleekanira waggulu nga basaba bekikwatako okulangirira kyamaani waabwe Kawoya Ronald kubanga kirabwa n'omwana omuto nti yawangula akalulu kano. Kawoya babaza mukaloya leleko gaje yamani waffe omutuufu kyetwetaaga kyekyokka tetwagala kufuga omuntu wafuga bbi kujja kutufuga alina amabundu alina biki tewali alinya mu maka ge kakati anaatufuga atya bateekayo mbuno batunoonya ng'era omusajja atunda byange yateekayo amanyaga omusaidi yewa Haji ateekayo amanyaga fenze sikyasula waka banoonyeza ki akalulu siro batunoonyeza sinatuuka kulonda newe nandibadde nnondera nnonda ani Kawoya naye ntunda byange atwagaza ki abaana yabatwala buli kimu akitwala ntunda byange yetumuyitana yesimbawo yakola ki ntunda byange wa gavumenti. Amanya mampitati amatiya nga nze defense wa guno gwenda mawojjolo era ndi musajja wa NRM naye emivu egiri mu NRM sigitegeerangako ate kyemmanya abalwanyisa bonna baki banene so bwe tusaba abali mu kakiiko k'okulonda bakumewo banuzagaluka ki k'Ewalusubi era nkunga abantu bava b'Ewalusubi mwenna temulwana temukola ki temukola fujjo abantu bakole okuteekateeka kw'okulonda kw'Ewalusubi tulonde ne twebaza ebimu nti empapula zagenza ofuluma ez'okulonda LC2 Walusubi teriiko era ng'eragatenda mukulembeze ekyo kyo tukibeebazaako okusooka batematadde mulya lya muntu. Bano baakyomedde Haji Abubakar Mulimira ne bamulangira obubbi bwa kalulu era ne bategeeza nga batagenda kumukkiriza kubafuga kubanga yajja buzzi kwonoona kyalo kyabwe. Balina obusungu ekibuga abantu bafa ebintu abantu babyonoona abaana b'abantu babasibye naye mulemeddwa okujja okwonesa akalulu k'Ewalusubi era batukaabira bekikwatako bonna ajalunda mubiru mujja muveemu nabo mumulanga guneeno balamu mwene mwene tubayita bane muyimire mu kalulu kaneeno President Museveni nze nkuloopera odesiri wa NRM
naye omusajja ono wa NRM Kawoya ne lwaki ate wa NRM munnammwe gumwagala ate okulyamu olukwe. Nsaba batuyambe mwami byabakama kuba chairman waffe tumwagala kanaka kino ekyalo kivudde wala kijje wala basoose kulaba nga akitereezezza ne bajja bakiwambe nga wali eri ne President Museveni yali akyekengera agamba akaalaako kaalo Walusubi Matendo chairman Kawoya n'akalwanisa ne katereera kati basoose kulaba nga kateredde ne bajja batuwambe. John nga mpangalidde Walusubi nze ekisinga okunnuma kuteekawo aji ne batugamba mbu yawangudde akalulu k'ewalusubi naye ng'ate n'akalulu tetwalonda kubanga senga twalonda bandibadde babala baki abantu kubanga akalulu kaali kakubala bantu kamugongo naye aji ne bamala ne batugamba mbu awangudde akaki n'ekirala kyembuuza ab'ebyokulonda be mwaleeta mwabagamba nti abawa ssente gwe mubeera mulangirira. Ekyokubiri kigenda eri aji ambulire ti wabeera nga bowa gye yasima nga y'abantu era nga ayagala bwakyeyamani bwero si wanu ku kyalo lwaki agobako abantu ku luzzi n'akusanga n'ekidomola n'akugamba leeta nusu 10 woba tokirina amazzi galeke wano n'akikwata n'akiwa naye wadde ng'oyagala bwakyeyamani LC1 kubanga LC1 ogenda fuga abantu naye n'amazzi n'ogama abantu. Ye ssentebe aliko ngono Kawoya Ronald bw'ati bw'annyonnyodde ku nsonga lwaki akalulu kano neera tekasobodde kubeerawo omulundi ogwokubiri nga we kaali ku mulundi ogwasooka ng'era kalemesebwa okubeerawo. Zangako tetukolangawo strike yonna omulondesa waabwe tumanyi nti amuliko nga yalwala bulwazi n'akwata empapula ze n'ebitabo n'atambula n'agenda n'atulekawo nga basiru tukoye okusiriwazibwa kino kyalo tukijje wala ffe tukyekulakulanyiza abo abatono omu oba babiri si bakikulakulanyiza bo bajja kutukolamu emirimu balekerawo tutegeerera mwami byabaka basebawe okutegeereza ne balamu wabawo n'ekintu ekiswaza n'okuswaza saba nina abakyala baffe gwe twalonda ate bagamba n'abakyala atayitamu yafuna ogw'okumi n'obutaano gubatadde ku mpapula zaabwe bategeeza bitambulira mu kuswala buswazi nakutambulira ku bigambo bya nsimbi awusebo nebaza awusebo mwami byabakama wenabeza osi waffe atuyambyeko okutambuza ekintu kino kwa amazima agamanyi diso amazima agamanyi badipisi bagawuliza ripoti bazikoze naye ngeno zigenda ziwakanyizibwa wakanyizibwa haji we yava wano haji mulimira yagenda wakawe abaana tuyajje Kampala sebe gibawangaalira ne basimba layini bagamuwanika waggulu kati sebo ebifaananyi bye bakulaga ku vidiyo naye nga tebyali byawano ku Kereziya twalondera ku Kereziya kyaki ovu Uganda twalondera wakawa aji twalondera wano ku Kereziya